Karo CATHY ngina kuberangawo okutusaako tips za love ennaku zino omukwano guganye abantu baawukana abali mu bufumbo ne baawukana wabula olw'ebintu ebitono ebiseera ebisinga bakiteeka ku bakyala ebiseera ebimu ne bakiteeka ku baami nja kubeera nga mpitangawo mu magezi mmere nga mbawaayo kamu bubiri kasavu kanyama mpolampola wabula n'abaagala tukwatagane tubeere nga tubyogerako twogere ku nsonga zino ennamba yange ejja kubeera nga ogiraba ejja kubeera nga eyitawo mu magezi osobola okubeera nga onkoonako olunaku olwaleero ensonga emu gye ngenda okubeera nga njogerako ngenda kwogera ku bakyala olwaleero abakyala ensonga gye ngenda okwogerako y'ensonga ey'obuyonjo bannange abakyala bakyafuwala ennaku zino abakyala bakyafu omukyala omusanga ng'olugoye ku makya lwe yabaddemu okuva ku makya ssaawa 2 lwalimu paka ekiro ssaawa 2 ez'ekiro omwami n'amuleka ewaka n'agenda ku mirimu okukola nga bwe yamulese bw'amusanga bw'aba omukyala oyo naayonsa ne gujja bagira omwami n'agenda n'adda ewaka nga ayambadde nayiti in case ng'oba yamulese mu nayiti n'amusanga mu nayiti omukyala in case ayonsa n'amusanga nga n'amabere gamuyiseemu nga gatonyolokose ne gayita mu lugoye ne gasala ne gajja ebipaapi mu mazima omusajja oyo omusuubira kubeera atya naawe oba omusuubira obwagazi obukwagala agenda bujjawa tewali kintu kiremesezza nnyo bufumbo oba bikiremesezza bakyala ku baana baami baabwe nga bukyafu oluvaawo nga batandika okuwa ensonga zaabwe nti banzibyeko omwami wange bakozebwa bati just no nti obukyafu bw'okola waliyo abaana abawala abato abaana abanyirira abeefaako nga 100 baalaba abeeyonja abaana abayonjo gwatuukako nga muyonjo muzibu abakyala ennaku zino obuzibu bw'okushevinga n'abeerawo yenayinayina n'asakaatira kwegamba nga n'omwami amulemesa okumanya nti oba ngambe n'omwami n'abeera nga akutunulira mwennyininyini ng'akwenyinyala n'otunulya ambitsi zino zonna nga zikutte ekkalalume bannange abakyala tukole ku nsonga y'obuyonjo obuyonjo kintu kikulu nnyo 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 abaami bazira emmere naye omwami wayinza okubeerawo incidence n'atunulako mu kiyungu mw'ofumbira oba awaka wazze n'atunula entamu zonnyini nga zigubye nga ewaka wakyafu wazibu ogamba appetite egenda okulya emmere agenda gijjawa oluvaawo nga mutandika nti yazize emmere yange ate yakoze bwati ne bwati nakoze bwati obukyafu bannange kintu kibi nnyo ate kintu kikulu nnyo ennaku zino ebiseera bino kizibu nnyo osanga amaka nga baawukanye kimu bibiri era omwami ensonga ezimu kuzaawa bukyafu abakyala muli bakyafu tuyige okweyonja yonja awaka yonja ekisenge weeyonje nga ggwe omuntu personally obuyonjo tebuli kubeera physical ne mu njogera oyogera otya obumwa bwaffe bubeere buyonjo naye n'obeera ng'oboggola ofuluma ebigambo ebitasaana gw'osuubira otya omuntu oyo gw'oboggoledde okufuna love yo oba okubeera mu mukwano naawe oba obutakwetamwa abaami bano beetamwa mangu balina emitima eminafu beekanga mangu kati obuyonjo kikomba ebintu bingi nnyo enneeyisaayo entambulayo enjogerayo biki byokola bannange abakyala twefeeko mu ngeri ey'obuyonjo wabula eyeetaaze information yonna yonna ekwata ku bino love tips osobola otya okuyimirizawo omukwano gwo nkubira ku noti 7 noti 066868887 tubeerawo ne Chris Prince nga tukikwasaganya mu magezi ku YouTube osobola okuyitako nako tubeerako n'obeera ng'obiraba babuyita love tips bamita Karo CATHY ate nga Chris Prince ye producer wange yakikwasaganya mu magezi